newankubadde abalabi bayinza okulaba nti asinga obulungi abalabwako bonna, naye aba bubi nnyo. Lwaki? ebyo byalina agenda byeyagaliramu akaseera katono nnyo, oluvannyuma asinkane Allah. Naye olunaku lwagenda osinkana Allah tagenda kuddamu ssanga ssanyu lyonna. So nekitegeeza barakallahu fiikum nti Allah gwawadde obusiraamu yagenze n'ebirungi byonna. So musabeeko Allah akuwangaaliza ekyengero ekyo. Bangi abaagala okukisuuza ku lw'ensonga buli alina ekyengera mahsuudun alina abamukwatibwa ensonga. Sola fuubana nnyo okulaba otya bw'okuba ekyengero ekyo osigala n'ekyo Allah nga tekibomolulwako yagala akatono. Tumuwanjagira Allah nga tumusaba akkirize ebintu byaffe ebirungi bye tukoze. Tetusobodde tutuukiriza kintu kikumi era tuyinza obutasobola. Naye oluvannyuma lw'omulimu ogwo gw'okoze twalanga obuvunaanyizibwa osaba Allah akusonyiwe. Kuba waddeemu okukubiriza beera naawe okakasa oba tulokoze ekintu kikumi. Tolaba nti wano ne buli omu aliwo n'enniya eyawukana mu ye. Waliwo azze nga gamukamira ensonga gisinkanirewo n'ebirungi. So waliwo n'abazze nga bali mu kisomo kye nga bali mu mirimu. Era nga buli mbuuzi zirwana mu waliwo nga talinatuuka gw'ayimira nga tolinabadde ekenneenya ekimu waliwo kyagendereremu nga tolisooka ninga naye atuddewo batulirimu. So atera fuuba n'okusaba Allah omulimu gw'okutono agukkirize. Tumuwanjagira Allah tusaba amadaabi gaffe. Amazima gabanga mangi okusinga bwe tulowoozezza. Amadaabi tulina mangi nze naawe. Ni Allah mwegayirira akusonyiwe akkiriza okwenenya kwa katono. Waliwo ge tukoze nga banene ate nga tubadde tumanya nti ebiso bya Allah tegaliyo. Bigali muddo ng'akoze eddaami ng'akakasiza ddala era ng'amanyi ddala kikyakola Allah yakigamba. Naye nasigala gagenda maaso ekyo. So waliwo ge tukoze nga situgenderedde gemazima singa tubadde situmanya tetuli mukola ddaami. Waliwo ge tukoze mu lwatu ensi yonna ng'etulaba era negeewuunya nti gundi yakoze bw'ati. Saate waliwo ge tukoze mu kyala naye Allah abaddeyo. Gamba tabaddeyo, abaddeyo era abadde akola ddala. Ekimu ku by'enkizo Allahu azza wa jalla byatukolera mu bulamu bwaffe ekubeera ng'ebintu byaffe ebirungi tubikola Allah yatweragaliza. Shaitaani erituzanyirako ky'okulyawo tulina eddala erituuse ku nsonga Allah tusigale nga twongerako buwongezi. Saate mwana wattu ebirimu ebibi bye tukola amadaabi ge tukola Allah tagatweragaliza ebbanga lyonna tuba tugajjukira. Kiriziganya nange ekitojukkira olunaku lw'osooka sadaka olunaku lw'osooka okuwaayo ebitaano muzikiti kyalujjukira. Olunaku lw'osooka okusaaba kyalujjukira. Tokyajjukira enange sitajjukira naye fasiti kaati otobujjukira. Waki fasiti kaati otobujjukira omujjukira bulungi nnyo era naye akakujjukira. Eri mwali mudambi ebiwanga kutuufu tewali kufumbo obwannamaddala obwashariya ey'obusira tenga kimanyiddwa illa man rahima rabbi okujja Allah asaasire ne bafasikaati baabwe Allah sallallahu alaihi wasallam. So fisaawa akadde osaba Allah akusonyiwa amadaabi gonna kubw'ensonga ye asonyiwa. Allah tagenda kukunaana baddaambi kukunaana lwaki kimusobya
wainama agenda kukunaana lwaki ogamba mudaana nti wewasaba kusonyiwa watulimo ffenna bwetyo bwe tuli kujjako Allah babasaasidde era abamu akalungi ke mubalabamu lutinde Allah lwabataddeko watulimo wala naishu illa tahta sitrullah tetuwangaala mu bulamu buno abamu be mulaba nti oba oliawo balimu akalungi okujjako kubeera nga bali wansi wa ntimbe za Allah walau kushifa sitar la kushifa an amrin azim senga Allah ageza nawenjula entimbe bwati nazijja ku bitonde wandirabe ebyewuunyisa kyobulaba kaba kamogo kanene nnyo omutonde Allah omubikkiira ekiro ng'akoze edambi ate oluvannyuma obudde bwe bukya n'alyejjako kiba kinene sebbanga lyonna saba Allah akulekeko olutimba olwo yafuubana ate towenjula ez'abanno towenjula entimbe zani z'abanno kuba bw'onooziwenjula naawe Allah ajja kwenjula ezizo naye binaddirira biyinza okuba nga tekijja kuba birungi tumusaba Allah okusasana emirembe wekyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be namukinomo agoberere manhaji yaabwe tuusobola namusinkana sallallahu alaihi wasallam بفضل الله تعالى ومنه وكرمه سوف يكون يقوت في اختصار شديد وفوز ويتكي وقرو تجد تحت العنوان واسود الحجاب حقوق الأولاد على الوالدين حقوق الأولاد على الوالدين حقوق الأولاد rights زابانا oba rights z'omwana ala alwalidaini ku bakadde bababiri amakulu omwana byakubanja taata oba maama ng'oyina okubimukolera era nga bw'oba obimukoledde oba otuukirizza oba oli awo olulimbi lwo ng'omuzadde nga senga oba tobimukoledde ku lunaku lw'enkomera agenda kujja nga akubanja mu maaso ga Allahu azza wa jalla batuli bumu awalan al awlaadi abaana abo bemulaba ni'matun min Allah bal hibatu min Allah kyengera kirabo okuva eri Allahu azza wa jalla kyagabira abakadde ababiri saate manya nti buli kyengera Allah kyakuwadde agenda kikubuuzaako enkeera genda kukubuuza enkeera ku kyengera ekyo Allah kyakoze atya kyakuwadde nze bwe ntunulatunulamu oluvannyuma lwa shahada ebbiri Allah mugabira okuba nga amusinza yekka omuntu n'okutegeera omubaka we sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lwa shahada ezebbiri nze sirabayo kyengera mu nsi kyenkanankana kyengera kya mwana hadith wala haraj gwereeta byonna teri kyengera kyenkanankana kyengera kyaki bonna bakola ekibakeeza ku makya bagende banoonye ensimbi kubonaabonera baana baabwe Allah babawadde sibe guli era kyova olaba senga omusajja awangaane mukyala we mu bufumbo ne bamalamu emyaka 2 myaka 3 myaka 4 ng'omukyala tafunangako sayini yonna eraga nti afunye olubuto ne luvaamu bubi kuba kweraliikira okw'amaanyi wakati w'abafumbo abo ababiri naddala ku ludda lw'omukyala abateteredde basengese ebyo ebiseera byonna babeera bajja nga beebuuza omukyala ono akola ki mu maka ga mwannyinaffe kujjako okulya obuli emmere
n'okujjuza obujjuza ttooyi. Kyamuleeta takikola, tewajja kulya buli. Kimu ku byakuleeta ebikulu kuzaala, ate omwana abuze. Muhammad weerwaneko omukyala bw'aba agaanye okuzaala imma mute oba wasa omulala. Batuli bumu. Kyova olaba abasinga bonna mu kunoonya omwana bakola kyonna kye balinako obusobozi ekiba kibagambiddwa nti onooba okikoze ojja mufuna. Ne bwe kiba nga kifundikira agenze kukola shiriki agenda n'amukola, ekikulu amufuna omwana. Iyadha billah. Batuli bumu. Nekitegeeza nti omwana ono kyengera kinene Allahu azza wa jalla kyawa abakadde ababiri bamanye nti enkeera Allah agenda babuuza ku kyengera ekyo. Oluvannyuma lw'okukibawa baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri ekyengera ekyo oba tebaabutuukiriza. Kati bye twagala okulaba ebyo biidhinillah, maama taata bye balina okukolera omwana waabwe mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu, ng'eba naaba bikoze biidhinillah Allah agenda bawa empeera ennene wano ku nsi n'olunaku lwe banaamusiikana. Tonyiiga nnyo omwana ng'agalamizza maama we oba kitaawe n'amukuba kibolo. La, tonyiiga nnyo, lindako okunyiiga. Kyandibanga omwana kyakoze kyabadde alina okukolera ddala nga tulina mwebaza na bwebaza. Kuba maama we ebiggo oba kitaawe nga kyakoze kyabadde alina okukola ddala, abakubutakikola ng'abadde alina obuwozema lwaki tomukubi. Batuli bumu. Gwe tunuulira maama oba taata abazadde omwana tebamusomesezza, tebamugunjudde mu ngunjula ntuufu, bw'onoonyereza gy'asomedde asomedde era gye bali abaana bammwe abamu. Batuli bumu. Tategedde kitiibwa kya muzadde, tasomye busiraamu bwe. Kati oyo omwana bwakkakkana ku maama we oba taata we n'amukuba, ani asooka obuvunaanyizibwa? Matukale taata, newankubadde omwana kyaba akoze kiba kibi, naye abakadde ababiri kiba kitegeeza temwatuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe eri omwana oyo. Kati mubufunze obw'ekika ekyawaggulu, ekivunaana omwana kyabanja maama we oba taata we ekisooka ikhtiyaaru al-ummu as-saaliha wal-abu as-saalih. Ikhtiyaaru al-ummu as-saaliha wal-abu as-saalih. Ikhtiyaaru al-ummu as-saaliha. Gwanoonya omukyala gw'ogenda okunoonyaamu abaana, omwana kyasooka okukuvunaana oba okukubanja kwe kumunoonyeza maama omulungi agenda okumuzaala. Kunoonya maama omulungi agenda okumuzaala. Kyekimu naawe anoonya omusajja ow'okufumbirwa biidhinillah, gwe mugenda oba gw'ogenda okuzaalamu abaana, omwana akubanja okumufuunira taata omutuufu atya Allahu azza wa jalla. Makulu tekitegeeza nti omusajja yekka yavunaanwa okunoonya omusajja atya Allah, nono omukyala atya Allah. Wa innama n'omukyala avunaanibwa okubanga anoonya omusajja agenda omuwasa ddala nga atya Allah. Olwo nno bazaale omwana omutuufu anaatya Allah era anaalongoosa eri bakadde baabwe, eri bakadde be ng'abatiiramu Allah. So barakallahu fiik. Omukyalo oyo gw'oyina bw'omussa ku minzaani ayimiridde atya? Ddala agwanidde okuzaalwamu abaana? Omusajja oyo gw'oyina ddala ogwanidde omuzaalira omwana ow'okubiri? Barakallahu fiik. Naam, watomera. Enjogera yakakati natomera, kyali kungulu kyenatwala naye oluvannyuma binsobedde. Ddala agwanidde okuddamu okuzaalwamu omwana ow'okubiri omusajja oyo oba omukyalo oyo? Ansa bweba nti ye genda mu maaso n'ebbaawo. Ansa bweba nti nedda, noonya amakubo g'osobola okuyitiramu omusajja ono alongooke, afune
oba oliawo ebisaanizo by'okubanga okkirizibwa mumuzaalamu omwana owokubiri. bw'aba bwe kibanga kiganye musabe akute, singa bw'onoomuzaalamu abaana naye nga si baana biidhinillah abagenda okukulinnyisa amadaala mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Batuli bumu mukyala gwe wawasa wamugjawa, omusajja gwe wafumbirwa afaanana atya? qaida entuufu nabbi oba ennene nabbi alaihi ssalaamu gye yatuwa nga tunoonya omusajja yatugamba idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawwijuhu. oyo azaalwamu abaana omusajja. idha jaakum au idha ataakum, abanga azze gye muli, abanga abeeyolekedde gye muli, abanga azze mumaka gammwe gye muli, man tardawna diinahu, bwe mukubyemu ttooki bwe muti ne mukakasa nti eddiini ye yeeyo era ng'esiimwa nga zze kubasaba mukyala, fazawwijuhu, omuwa omukazi. illa tafalu, munaaba temukikoze ne mwebuuza ebirala, akola mulimu ki? ayinawo sente mmeka ku akawunti? afaanagana atya? takun fitna, mugenda kuba muguddewo omulyango gw'ebikemo, wa fasaadun kabir, n'obwononefu obw'ekika ekyawaggulu. ate nammwe abasajja nabbi alaihi ssalaamu n'abategeeza baani be mulina okuwasa. tunkahu lmar'a, omukyala awasibwa wa nsonga nnya: olw'obulungi bwe, olw'emmaali ye, olw'olwavaamu, olw'eddiini ye. fadfaru bidhaati ddiini taribat yadak, anaamunoonyako ebisatu bino ebikulembedde olw'obulungi. bw'oyiwako amazzi onywa, olwo ebigambo abavubuka byebakozesa nga tebirina makulu. atunira omukyala n'agamba nti nze bw'oyingira ettaala nzijjako bujja, naye ate ng'ekyayaka. mwana wange n'omukyala n'asigala ng'agamba nti byayogera bituufu, nti gwe ettaala yange, naye ate bw'oyingira asigala ataddeko ki? makulu yandigijjeeko akakase byayogera nti bituufu. makulu bw'onoomunoonyako ebyo n'omunoonyako ensimbi z'ayina, naye n'otatunuulira ddiini, mitawaana. tugenda kuba mitawaana. bwe gutyo bwe kuli n'omukyala. tunuulira ddiini ya musajja, taata w'omuwala. tunuulira omusajja azze okusaba muwala wo ddala agwanidde oba nedda, bw'aba agwaniddemu omuwala. nabbi alaihi ssalaamu yatugamba takhayyaru linutafikum fankihu lakfaa wa ankihu ilayhim. takhayyaru linutafikum, mwegendereze nnyo, mulondoole nnyo, musseeyo ebiseera n'ebirowoozo nga munoonya wa we mugenda okussa enkwaso zammwe. mwegendereze nnyo, mulondoole nnyo, musseeyo ebiseera nga munoonya wa we mugenda okussa enkwaso zammwe. amakulu nga munoonya gwe mugenda okuzaalamu abaana. kyala gw'ogenda okuwasa, sooka omwetegereze nnyo ddala agwanidde, ku lw'ensonga mwana wattu omusaayi gulondoola. musaayi kola ki? gulondoola. bw'onoowasa omukyala ng'ewaabwe basezi mathalan, abaana bagenda kubeera basezi. bw'onoozaala omukyala ng'ewaabwe bashiriku, embuga zisibuka waka, taata yakulira ekika, ye mukulu wa kika. taata omukulu w'ekika eky'Abaganda ekimanyiddwa n'ebinnyonnyolwa mu kyo, omwana we tagwanidde kuwasibwa, kuba kitegeeza yaba akulembera lubaale w'ekika yenna. si bwe guli Abaganda? omukulu waki w'ekika, era yateekateeka emikolo egy'okusamira egy'ekika,
yaba ayina ogibeera waggulu. Kati gwe omuwala gwoyina oba omukyala gwoyina wamujja wa mukulu wa kika, tagwaniddeyo kuwasa. Takhayyaru linutafikum, mwegendereze wa we mugenda okujja abaana. N'endwadde tuzitunuulire, n'endwadde nazo zitunuulire. Noonya family gyogenda okuwasaamu omukyala, girondoole, londoole eddiini yaayo n'obulamu bwayo. Family bw'ogisanga nga zirimu obulwadde alwiraathi, obwesikaŋŋano obuva kwono ne budda kwoli, ekyandibadde ekirungi omukyala tomuwasa, muleke. Kyekimu naawe omukyala, musajja ayagala okukuwasa, munoonyerezeeko mu ddiini n'obulamu. Bw'aba n'ebirwadde mu family zaabwe nga bayina ebirwadde ebiva ku muntu ne bidda ku mulala, ekisinga obulungi muleke, noonya omulala. Osanga omusajja ng'abonaabona n'abaana, ayina abaana 4 5, naye buli mwana gw'azaala wasikose, naye ng'emitawaana giri ku mukyala. Buli mwana azaalwa wasikose, buli mwana azaalwa wasikose. Subhanallah. Oba oluusi nga kiri ku musajja, abaana abo ogenda kubonaabona nabo, naye nga senga weetegereza mu ntandikwa, oba oliawo emitawaana egifaanagana bwekyo tewandigisanze. Lwo omusajja Allah yamugezesa, ye buli mwana gwazaala wasikoseni okuwangaala omwana biidhinillah, bayina sooka kumutwala buyindi, kumukyusa busomyo. Ate oli bamutwala emikisa 8 ku 10 aba ayina okufa. Allah asaasira busaasizi omwana okudda. Tewasooka londola family kigy'olina kuwasaamu mukyala mu bulamu oba ku ddiini. Ddiini eyinza okuba nga bisimillahi masha Allah, naye obulamu nga bwe buto bwe buli, la, oyo muleke. Family esumbuwakanyizibwa n'amajinni. Maama gamukuba, taata gamukuba, n'obwana obuli awaka bugakuba. N'olunaku lwe wagenda okukola ki, okutandika omwogereza, wasanga bali mukolako mikolo, gamukubye, era ng'ogenda mu maaso n'oyo. Era ng'ogenda mu maaso n'oyo. Family amajinni gagisalako yonna. Togenda kufuna mirembe mu bufumbo bw'omukyalo omunoonya lwa ssanyu, naye togenda mufuna mirembe. Naawe omukyala bw'otyo bw'ofaanagana. Musajja Allah gwagezesezza n'ebitonde ebyo, togenda kufuna mirembe mu bbanga. So mulondoole family ze mugenda okufumbirwamu oba ze mugenda okuwasaamu. Diina mu ddiini saako ne kudda olwaki olw'obulamu. Ku lw'ensonga okuwasa onoonya ddembe, kitebenkezo, kisulo. Oba tuli bumu? Onooba okoze bw'otyo biidhinillah, sooka ogenda kufuna abaana abalungi, ogenda kufuna essanyu mu bufumbo bwo, era ojja kuba otuukiriza ekivunaana omwana kyakuvunaana nga tonnaba kumuzaala. Noonya omusajja omulungi gw'olina okuzaalamu abaana, noonya omukyala omulungi gw'olina okuzaalamu abaana, w'ogenda okussa enkwaso zo. Ddala abasajja, omwana ono okuba bwe guli nti abeera muto lwa maama emyezi 9, bw'amala okumuzaala n'amuyonsa emyaka 2, chansi nnyingi nnyo okubanga omwana atwala empisa n'embeera za maama we. Kati faayo nnyo omukyala kibugenda okuwasa. Barakallahu fiik. So omusajja bwajjanga gye muli bataata, ng'eddiini bisimillahi masha Allah, mumuwa omukyala. So naawe bw'osanganga omukyala ng'eddiini bisimillahi masha Allah, mutwale. N'ebyobulamu bitunuulire, sobola okufuna obufumbo obwaki obw'essanyu. Barakallahu fiikum. Ensonga ey'okubiri mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu tujja okulaba ikhtiyaaru al ismu al hasan
ikhtiyaru lismu alhasan, luvanyuma lwokubanga omwana azaliddwa mulondole erinnya eddungi. Ziri kulaba la ilaha illa llah, mwana nga omutuuma erinnya omwana wo ziri kulaba zikulabe. La hawla la quwwata illa billah. Omwana mulondere erinnya ki? Erinnya eddungi omwana asobola okubonaabona, naye nga Allah okubonaabona akwayisize ku linnya liwamutuuma. So erinnya kkulu nnyo ku mwana gwogenda okuzaala. Nabbi alayhi salam yatugamba nti innakum tud'auna yawma alqiyama biasma'ikum wa asma abaikum, kunaku lw'enkomero mugenda yitibwa amannya gammwe n'amannya g'abakitammwe. Fa ahsinu asma'akum, mulongoose amannya gammwe. Bagenda kukukowoola kunaku lw'eqiyama nga bagamba Hafsa binti Muhammad, oba tuli bumu? Musa binti mboni Yahya. Kati mulondoole amannya ge mutuuma abaana. Omwana ye Musoke, linnya lya Musambwa. Omwana ye Kibuuka, linnya lya Musambwa. Omwana ye Kiwanuka, linnya lyaki? Lya Musambwa. Amannya mugalondole, tomala gatuuma linnya lyotamanyi nsibuko na buddo. Mukonsaltinga abo wali mu bammwe, oluvannyuma lw'okubanga obubonero buli obulaga nti Allah agenda bawa abaana. Mbeebuuzeeko, mwana Allah agenda mutuwa. Kati ali tekinologi waali musobola n'okutegeera mulenzi muwala, batuli bumu? Allah agenda tuwa omwana. Bwe twagenze mu kyuma batugambye muwala, sheekhe Allah aba mutuwadde tumutuuma erinnya ki? Kulu nnyo biidhinillah. Nabbi alayhi salam yagamba nti ahabbu al-asmaa ila Allahi Abdullah wa Abdurrahman, amannya agabiri marungi. Iseka nga makadde nnyo, nga makadde nnyo, twagala kumanya nga kati seeka eryo lyagambye. Kozi agambye tatani sawiya, naffe twagala kumanya ng'ogendako ne mu dictionary okolaki. Kati abantu batuuma amanya ng'olina kujjawo kamuusi, olina kujjawo dictionary, olina kgenda kuseeka Google akubuulire. Naye mutuuma amannya agayina ebyafaayo ebirungi. Hafsa, Fatima, Aisha, watuli bumu? Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, oba tuli bumu? Amannya amarungi. So tomala galonda linnya Azza. Azza bibiki? Shamimu, oba tuli bumu? Naam. Ensonga eyokusatu biidhinillahi ta'ala tuyita mubufunze, mwana byakubanja era byoyina okubeera nga omukolera. Taalimuhu usulu al-i'tiqad thumma al-Qur'an. Taalimuhu usulu al-i'tiqad thumma al-Qur'an. Neno kaje tuba tusembyayo, tusooke eya wakati awo. Al-aqiqa, okumusalira aqiqa yawma sabi'ihi, bw'aba awezze ennaku meka? Ennaku 7. Kyo nayo kikulu kya buvunaanyizibwa eri omwana wo okumusalira aqiqa. Tukimanye bulungi, nabbi yagamba nti kullu ghulamun murtahanun biaqiqatihi, buli mwana yenna azaalibwa ali mu busibe bamusaayo ng'omusingo. Omusingo ogwo gusasulwa ddi? Biaqiqatihi, ng'amaze kusalibwa kiki? Kisolo. Bamusalidde aqiqa. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, asalibwa aqiqa eyo oluvannyuma lw'okuweza ennaku 7. Wa yusamma wa yuhlaq, n'atuumibwa n'erinnya n'asalibwako neki? N'embiri. Ono mulimu ebyenjawulo. Ekibuuzo,
senga omwana mumusayira aqiiqa enkya nga bakamuzaala olunaku olw'enkya oba mu nnaku 3-4 kikkirizibwa oba nedda? Okwanukula kuli nti tekiina mutawaana. Oba tuli bumu? Naye ekisinga okuba ekirungi kulinda nnaku 7 ezikola wiiki zibeere nga zimaze okuyita kuki? Ku mwana wo biidhinillah. Naam, hadithi erimu okubanga tumutuuma erinnya yawma sabi'ihi, eyo sunna twagisuula. Erinnya okusinzira ku hadithi tulina omwana omutuuma erinnya ng'awezezze amaze okuweza wiiki. Wowe wamutuuma alina ennaku mmeka? Yamala kuweza wiiki? Abamu tubatuumira mu mbuto. Eyo ndowooza emu ku sunna almahjura ezasenkwa, si bwe guli? Naye nedda tekiina mutawaana biidhinillah kutuuma mwana nga wakamuzaala, era kyekisinga obulungi. Omwana kumutuumirawo linnya olunaku lwakola ki? Olwazaalibwa. Wa an la yamurra alayhi yawmun, obutayitwako lunaku lwonna nga talina ki? Talinaako linnya. Amakulu senga musangibwa ng'omwana ono ali mu lubuto bwe bamuzaalidde mwamala odde okwebuuza ku basheekhe bammwe ne babawa erinnya eddungi, olumuzaala mukole eki? Tuumirewo. Bwe kiba nga mubadde mukyanoonya linnya lye mugenda tutuuma mwana wammwe, mulinoonya olunaku olusooka, olwokubiri, olwokuna, terisukkange ennaku 7. Omwana nga takola ki? Talina linnya. Bujulizi buliwa? Nabbi alayhi salaam waliwo hadithi emugibwako ng'agamba nti wulida lillailata waladun, nzaaliddwa ekiro kya leero omwana, wasammaituhu Ibrahim, mutuumye erinnya ani? Amakulu olwamuzaala bwe paba, nabbi n'akola atya? N'amutuumirawo erinnya. Makulu omwana olumuzaala mukole ki? Muwe erinnya bwe liba nga libaddewo. Bwe liba nga teribaddeewo, linoonye tosukkange ennaku 7 omwana nga takola ki? Talina linnya. Omwana omulenzi tumusalira embuzi 2, omwana omuwala tumusalira embuzi 1. Tekiina mutawaana, nkazi nsajja tekiina mutawaana ku mukyala oba ku mulenzi, kyonna kibuzaabuza. Sanga abantu abamu nga bagamba nti omuwala olina musalira mbuzi oba ndiga nkazi, saate omulenzi olina musalira embuzi oba endiga nki? Ekyo si kituufu. Yonna ebeefunise biidhinillah. Kasita eba ng'erina obukwakkulizo obugiyisaawo ku duhiya. Wakategerekese, embuzi gye tusala mu aqiiqa erina okuba n'obukwakkulizo bwa duhiya. Amakulu la budda an tamma alayha sana. Bw'eba mbuzi erina okuba ng'ejjuzza omwaka mulamba n'eyingira mu gwaki? Mu gwokubiri. Oba tuli bumu? Era kyekisinga okuba ekirungi n'endiga ebeere bwetyo. Naye bwe tuba nga tufunye ey'emyezi 6 7 okudda waggulu ng'enyiira bulungi, terina mutawaana okusalwa eki? Endiga. Amma okusala akabuzi ak'emyezi 8 ku aqiiqa tekikkirizibwa. Tegerekese. Oba endiga eri wansi w'emyaka 7 6 tekikkirizibwa. Nga bwe kitakkirizibwa ku ki? Ku dhuhiya. Kategerekese. Kaaka kiseeka ate nze bwe kiba nga nsangibwa ng'obusobozi bwe nnina obw'omwana omulenzi bwa mbuzi 1 nkole ntya? Nabbi yatugamba mmeka? Si bwe guli? Amakulu amusalidde 1, eyo tebagiyita ki? Si bwe guli? Wangi? Si bwe guli? Barakallahu fikum. Bw'obanga obusobozi bw'olina bwa mbuzi 1, musalireeyo biidhinillah omulenzi. Tegerekese, Allah bw'abanga amukuwadde ng'obusobozi bw'olina bwa mbuzi etya? 1, biidhinillah, olw'obulungi obuli mu mukolo guno, obulungi obuli mu kikolwa kino eri omwana, musalireeyo biidhinillah. Ni Allah kulaba bw'onoogamba nti obusobozi olina bwa mbuzi 1 ate ng'olina obw'embuzi emmeka? Mitawaana gidda gy'oli. Nabbi alayhi salaam mu hadithi egiba ku Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا نبي عليه السلام بزكر بالحسن ناني نحسين يبسر ديمبوزي امويمو embuzi etetya bayanan liljawaz kutunyonyola nti anaabanga obusobozi tabuyina obwemmeka naye ng'ayina obwemu amusalira eyo naye nga waliwo athar eraga nti maama waabwe Fatima radiyallahu ta'ala anha oluvannyuma yayongera n'abasalirayo endala etetya oba tuli bumu amakulu Allah amutuwadde obusobozi obuli obwetya bwemu soko omusalirayo biidhinillah ennaku omusanvu bwe ziwera naam Allah bwakwongera obusobozi tekirina mutawaana mwongera ki kumwongera ndala bwe bubula tovunaanwa kitegerekesa naye ngaekisinga obulungi oba al aslu ensibuko oba ekikolo ku mwana omulenzi tumusalira mmeka omwana omuwala etya obusobozi nina bwetya ku mulenzi musalire eyo kitegerekesa birungi bingi nnyo ebiri mu aqiqa mwana okubeera nga asalirwa ki aqiqa ente tugireke etugisalira ki newankubadde ojja ssangawo abamanyi mathalan madhhabu imam Shafii rahimahullah mu kitabo kye bayita almajmuu sharh almuhadhab lishirazi yaleetamu amasala ago imamu annawi rahimahullah ng'alaga nti kiina mutawaana okubeera nga tugatta abaana musanvu kuki ku nte lakin al afdal al akhdhu ekisinga obulungi kwe kukola ma amarahu sallallahu alaihi wasallam nabbi kyeyakola ki kyeyalagira era ekyakolebwanga nga waali kitegerekesa so barakallahu fikum olw'obukulu bwa aqiqa temmaliza nako omwana senga aba olubuto senga luba lubuddemu kano kankayisewo nako olubuto bwe luvangamu nga lubadde luwozezza emyezi ena okudda waggulu naam sharuan omwana oyo tumutuuma erinnya bali tukimanyi tubali tukimanyi seeka akimanyi ne baseeka bakimanyi omwana olubuto bwe luvaamu nga myezi 5-6 okudda waggulu tumutuuma erinnya oba tuli bumu mu ngeri y'emu tumusalira ne aqiqa biidhinillah era emikolo gyonna egikolebwa ku mufu omusiraamu gikolebwa ku mwana oyo kumunaaza kumusalira kumuzinga n'okumuziika naam ensonga endala gye tusembe nayo biidhinillah mufunze bandoza omuwalimu atuuse ensonga endala gye tujja okusembya nayo mufunze biidhinillahi taala taalimuhu usulu al-i'tiqad thumma al-Qur'an omwana ono atubanje okumusomesa enzikiriza entuufu kumusomesa enzikiriza enki entuufu then oluvannyuma lw'okumusomesa tawhidi tumutwala akwate Qur'an ne olwayo tubatwala akwata Qur'an naye ate nga tebasomye tawhidi gyemitawaana etukola ki nosanga hafidhu nga muyimbi nosanga hafidhu taba mu bibanda bya beki batuli bumu nosanga hafidhu nga bwatyo bwafaanagana athari bakusamara radiyallahu anhu agamba kunna atfalan ala ahdi rasuli alayhi salam ta'allamna al-imana qabla al-Qur'an ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا كنا أطفالا توارب ببكبتو كمرين بقومبك عليه السلام تعلمنا الإيمان نبي يسوكا نغتسو مسا مباجزا بكرزو مكاغا نزينجر مچي مبفوب يفنتغير الله مبتوف بوكو متغير نبتغير شبا چومبك عليه السلام مبتوف بوكو متغير وبتولي بمو ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا oluvannyuma ne tusomesebwa Qur'an ne tusanga nga tulina obukkiriza ne twongera ku buki obukkiriza bwo
buvunaanyizibwa bwo taata ne maama okusomesa omwana enzikiriza entuufu n'okumulera mu ndera entuufu, ng'endera entuufu nga mmaliriza etandikira ku taata ne maama mu maka we bawangaalira. Maama weeyisa otya? Oyambala otya mu maaso g'abaana? Taata oyambala otya mu maaso g'abaana? Tuli ku mulembegwa.com n'osinkana taata nga ku Saturday ne Sunday afuluma ennyumba ng'ayambadde ekinu nti ali modernized. La ilaha illallah. Obwana bumuvaako emabega, obutumbwe bonna buliwa? Oyolesa ki? N'omukyala nga bw'atyo bw'afaanagana ku weekend ajja akapale konna ne kamutippa bwe kati ng'olabya ddala omubiri alinga agenda mu bwengula. N'obwana bwabwe obuwala bukola ki? Bubavaako emabega bwe buti. Mule abaana mubaleze mu ndera ki? Abaana abataabo yuqalliduuna alkibar. Mwana wattu bakoppa nnyo kye balaba abakulu nga bakola ki? Wayataqiduuna anna kulla ma yasna'uhu alkibar sahih. Bakakasiza ddala nti buli kyonna taata kyakola ne maama kyekituufu. Era basuubiza emitima gyabwe nti naffe tunaaba tukuze tugenda kukola nga bwe tulaba taata akola ki? Akola ne maama. Kati bwotyo bw'oyambala. Kyova olaba Amru ibn Utuba rahimahullah bwe yabanga asindika abaana be eri omuwalimu yagamba ng'omuwalimu nti liyakun awwal islahuka liwaladi islahuka linafsik fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'aynik. Yamugambanga eŋŋunjula gy'otandikirako mu kugunjula abaana bange sooka weetereze. Ku lw'ensonga abaana bano amaaso gaabwe gatunuulira ggwe, kye banaalaba okoze kye bajja okukakasa nti ekigwanidde, ky'onooba olese kyekijja okuba ekikyamu era gye bali. So barakallahu fiikum. Abaana basomesa enzikiriza entuufu. Bakikuvunaana taata nani ne maama. Kammalize ne hadithi emu ku bbiri insha Allah. Nabbi alayhi salaamu omuvubuka ono baali bamuyitanga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nabbi amugamba nti ya ghulaamu inni uallimuka kalimatin. Muvubuka muto mulenzi gwe, ekigambo ghulaamu aba mwana oba tuli bumu omulenzi atandise okufuuyira oluki omutunta oba tuli bumu aba myaka ng'emeka wangi emeka 10 emeka 15 yongerako n'ekigamba nti ene waffe mu Afirika, ene waffe wa babafirika no abafirika tuli baalu nnyo kirizagala kituufu oba nedda. Naye abo Warabu naddala ba Quraish myaka 15 omuntu aba mukulu batuli bumu. Weesanga ng'egyo emyaka omuntu otandika okufuuyira oluki omutunta myaka 11 12 13 ng'atandise okukola ki? Kati gwe manya Abdullah ibn Abbas yalimu eri ebbanga nabbi amusomesa ebigambo ebikulu ennyo by'olaba nga tebiyingira mu bwongo bwe. Amugamba ngenda kukusomesaayo ebigambo ihfadullaha yahfaduk, weekume Allah ng'omusinza yekka agenda kukola ki? Maaso n'amugamba manya n'okumanya nti bw'oba waakusabasabaani baba wakwesigamira weesigamiraani, manya n'okumanya anna al ummata ekibinja ky'abantu ekikuŋŋaana an yanfa'uka bishay'in babeeko n'ekigasa kye bakugasa nakyo tebasobola kugasa nakyo okuggyako ekyo Allah kye yakuwandikako mu lubuto lwa maama wo ng'oweze ennaku 10 mwana muto. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بتاتا بيباتو بفانغانا maaso g'abaana abalongoofu. Waliwo ebigambo ng'omwana bigenda kuleka obuufu mu kifuba kye bw'anaaba ng'abiwulidde direct okuva mu taata oba maama.
oba tuli bumu? Abasomesa naam bagenda mumusomesa naye yeetaaga biwulira nga bivaako mu kamwako taata. Allah kyagamba nti wa idh qala luqmanu libni, atunyumiza al abdu salih omuddu omulongoofu Luqman yafissaawo akaseera n'agamba omwana we, kaseera kaali kakubulira mwana wa huwa yaidhuhu ng'amubuulya ya bunay, mwana wange omulungi, la tushrik billah, tekageza ne kakutanda n'okola ki? Shahada bwemala okunywera, Ibrahim bwatyo bwe yakola, Yaqubu bwe yakola, shahada bwemala okunywera then musomese essala. Oba tuli bumu? Ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Yimiriza essala, aqida bwemala okunywera yimiriza ki? Olagire empisa ennungi, olagire empisa embi, wasbir, oziyize empisa embi, wasbir, akyali mwana muto musomesa obugumiikiriza, ala ma asabaka, bingi ebigenda okutuukako mu butoobo mu buvubuka bwo, neeri ng'ofuuse omusajja omukulu naye gumiikiriza ku buli kyonna ekinaakola ki? Mwana muto tumutegekere eno. Omwana bw'abuuka emyaka gye bayita egya ttiini nga tonnamusomesa kinaamugasa mu ddiini n'edduniya ye mu mpisa ennungi, wallahi tojja sobola. 13 nayigira mu 13 14 15 okudda waggulu mitawaana, oyina mulwanako kuva wano wansi paka mu 11 12. Kyova olaba maama mukulu nga mmaliriza, kuba emyaka gya nassale y'obusiraamu, omusomesa wa nassale yaki y'obusiraamu ye maama. Mwana yakazaalibwa atandikira mu nassale, bw'ayonka ali muki? Mwaka gumu ali mu nassale, awo wonna agenda okuyingira emyaka 3-4, topulaninga omutwala kuki? Ayina okuba nga edduwa zino ezawansi zonna azirina mu mutwe. Bw'ayasimula ayogera atya? Okulya asoma atya? Bw'aba yeebaka agenda okwebaka asoma atya? Bw'aba azuukusa asoma atya? Oba tuli bumu? Bw'aba agenda emmanju asoma atya? Nassale yawaka, nze kawala kange kali mu myaka ngenda kagenda mu 5, naye byonna wallahi bw'obikabuuza bakabimanyi, ne sayyidul istighfar kagimanyi. Oba tuli bumu? Kati owuwo ali atya? Seka agambye mbu yagambye Sheikh Sinze mbu amanyi nnyimba. La ilaha illa Allah. So barakallahu fikum. Abaana ibatuvunaana bingi nnyo naye obudde bwa buki? Tunaaba tufunye chance endala tuliyongerezaawo insha Allah. Saba Allahu azza wa jalla abatannawasatuwa abakyala abatuufu, so n'abakyala abatannafumbirwa abawa abasajja abaki abatuufu. Allah bawadde abaana atuwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe gye bakola ki eri abaana baffe. Bataata muleme kuzaala buzaazi kulekaawo, buvunaanyizibwa bwammwe. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Allah agenda babuuza ku baana abo, ebibuuzo bwe muli biyita abowejjana, bwe biri balema Allah agenda sooka kubookya abakenenulemu kali ke mutaatuukiriza ku baki ku baana bammwe. Saba Allah bituwulidde bitugiremu ekyokuyiga, abitufuulire ennonozi y'olunaku etunamusinkana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki. Nkakasa ansa ogiina, ansa okola ki? Tambula ebigere genda ewaabwe ku kyalo gye bamuzaala, buuza imaamu nti famire eyo imaamu eddiini yaayo efaanagana etya? Oba tuli bumu? Obulamu bwa famire eyo bufaanagana butya? Naam, famire eyo bazaaze oba si bazaaze? Oba tuli bumu? Ebibuuzo byonna bikola ki? Ansa bagenda zikuwa nti maama Abudu, maama omuwala oyo gw'oyagala okuwasa,
agw'ensimbu ate yagenda omufuna ng'amaze mu bufumbo emyaka 5 bakamuzzaako omwana oyo gwogenda okukola ki okuwasa mu myaka egyo 22 gyakola ki yo famire tewasibwamu yo famire tekola ki eyekizaala gumba tewasibwamu kitegerekisi kati amawulire ago tugajja ku kyalo ku imaamu n'abasiraamu abaliwo abeesimbu mu ddiini yaabwe naawe omuwala bwotyo bw'oba okola noonyereza ku musajja ewaabwe g'oyagala okuwasa kubawangaalira abakyala abalungi bamiira n'abakulembeze bagenda kukubuulira ebikwatagana ku muvubuka oyo biidhinillah wallahu alam. Ekyo sinnakyogerako kyogedde ekyo sinnakyogerako nti amannya g'ebikama ki mabi wa innama ŋŋambye londoola erinnya lyogenda okwomuki omwanawo waliwo amannya naamu nga gabika si marungi nga mannya ga misambwa so ne wabaawo n'amannya nga si marungi kulazikulabe mwanawo ng'omutuuma kulazikulabe naamu omwanawo ng'omutuuma musoke omutuuma namarwa eryo lyaffe mu kika kyaffe ab'empologoma ng'omutuumaani namarwa lalala waliwo amanya nga si maki ag'omugaleke makulu amanya gogenda okutuuma ag'eddiini ag'ekiwarabu n'ag'ekika kyo sooka ogakubemu ki tooki biidhinillah. Naam barakallahu fiik abaana besaasalira akaseera kali nga siina obusobozi leero Allah akoze eki ansitudde madaala mbasalire bali myaka 15 bali mu 6 bali mu 5 mbasalire oba nedda anseeri nti biidhinillah basalire bakole ki basalire kina mutawaana biidhinillah basalire ate era ekibuuzo tebansalira nkitegere tebakola ki nesalire okuwanukula kulimu emiteeka ebiri. Sheikh Uthaymin rahimahullah mu kitabo kye bayita aliwo ekitabo yali asharaha ekitabo kye bayita bulughi almaram erinnya lyakyo kirimbuze yakinyonnyola yakyawulamu emiteeka ebiri. Senga okizuula nga taatawo obusobozi yabuyina obukola ki obukusalira naye n'atakusalira weesalire niyabatan an abik olw'okuyamba ku kitaawo oba tuli bumu b'obusobozi yakola ki n'atatuukiriza weesalire biidhinillah. naye obusobozi bubanga yali tabuyina teyalagajjala bulagajjazi oba tuli bumu osobola okukireka naye ngaekisinga okuba ekyo ngikola ki waliwo athari mu kitabo kya ibnu hazm al-dhahiri kibaita al-muhalla yaleeta nga agamba nti nabbi alaihi ssalaamu aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwwa nti nabbi yakola ki yeesalira oluvannyuma lw'okuba nga Allah amussizzaako buki makulu nga musajja muki mukulu. So naye bw'okirondooya tebakusalira weesalire biidhinillah obulungi budda gy'okola ki budda gy'oli wallahu a'la wa a'lam. tukomaawo saba Allah betulinda butukirimu ekyokuyiga. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.